mbalamusizza mwenna twebaza Katonda waffe atuwadde obulamu obusobozi n'okutukuuma okutuuka leero nga tujaguza amatikkiro ag'emyaka 32. Tusiima n'okwenyumiriza ennyo mu bantu ba Buganda abali mu byalo, abali mu bibuga, amasaza, era n'abo abali ebweru wa Buganda ne Uganda. Wakati mu bisoomoozo ebingi ebiriwo ensangi zino, mulwanye masajja okukuuma ekitiibwa kya Namulondo. Tubeebaza bulijjo olw'okubeera abavumu n'okulemera ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka bwaffe. Tusaba nti temuddirira era mwewale abo bonna abagufudde omuze okwerimbika mu mateeka agatali matuufu okusobola okunafuya mu Bwakabaka. Kino tukirabye emirundi mingi. Abakulembeze mu Buganda ku mitendera gyonna tubeebaza. Mubadde banywevu ddala mu mbeera zonna ezitwolekedde. Mikwano gyaffe mu Uganda ne mu nsi endala muwagidde emirimu gy'Obwakabaka. Tubeebaza nnyo olw'okukolagana naffe. Akaseera ke tuyingidde ak'ebyobufuzi gwe gumu ku miwaatwa abalabe ba Buganda gwe batera okuyitira. Mbasaba mubeere bagumu era abantu ab'engeri eyo mubeekengere. Tusaba nga bulijjo munyiikire okwekolera nga mwe mwennyini okusinga okukaabirira n'okulindirira ababa bajja ku mulamwa nga babawa obunyeebwa. Mbasaba Katonda abakuume. Ensobo ebubaka bwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II ku matiikirwa ge aga 32 ng'atudde ku Namulondo ng'alamula Obuganda. Ye munnange sisobola ate kuddiŋŋana bigambo bye kubanga already amaze okubanga ayogera. Ate maybe kyensobola ogamba kiri kimu nti agundagunde ayi Ssaabasajja n'Abagereka agerekera Obuganda. Nga tweyongeddeyo era nga tulaba ebitambudde olunaku olwaleero. Abasuubuzi mu Kampala munnange abadde dduka nga yali ku miwa gy'abantu naye nno babadde nga bali mu kwegugunga nga bawakanya emisolo egiyitiridde ku bintu bye basuubula okuva wabweru w'eggwanga. Katambiawo munnange batuuse n'okubanga bakunamira eggwanga kubanga bagambye nti bakoowu ebintu bibasobyeko. Eyo nno anyinza okugamba nti entandikwa ya protest vote bulijjo tubagamba balowooza ebintu bya kusaaga naye munnange ekimala nekikutuukako awo amagezi gajja. Omukyala yagamba nti munnange w'oyingira mu kibiina kya NUP wabaddenga obadde musiru amagezi gatandika okujja nti wowagira mukulu Kyagulanyi nti amagezi gajja naye n'abasuubuzi gatandise okujja. Tukiza munyo
twagala kyukakyuka tujja disiba ekkubo tuyisibye twagala kubimanya Museveni agende nga tuvuddeyoko kankutwale olabe ku ssanyu eribaddewo abantu nga beerabidde ku pulezidenti waabwe omulungi ng'alumba wali mu lubiri Emmengo anti munange era nga we nkugambye nga we natandise twabaddeyo n'okuba nga tuserebulatinga emyaka 32 bweddu nga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II nga alamula Obuganda. Ekintu ekyo abantu bafa kumanya nti mwali mu nnyumba ate jjukira Ben abaddewo ate nga abantu bategedde nti ne mukulu pulezidenti mwali awo nno n'olaba embaga naye mu bugambo obwo butonotono asobodde kubanga abaako byayogera era bw'ati bw'ayogedde. Ab'ebibiina mulimu muganda waffe Lord Mayor Erias Lukwago, era nga bamu ku banne mulimu Honorable Ssemujju Nganda, nkakasa waliwo n'abakulembeze abalala aba PFF. Mukama wange nange nazze ne gavumenti eya Uganda empya omwo nga mwe muli n'akulira Parliamentary Front Leader of Opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi Omuziranyonyi, mwe muli nandibadde nsooka omumyuka wange mu kitundu kino ekya Buganda Alhaj Muhammad Mwanga Kibumbi. Kamange nazze ne musajjawo Omunyolo David Lewis Rubongoya, Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe. Nazze ne muzzukulu wa Kayiira era mukulu wange Nyanzi Fred Sentamu. Mukama wange nazze ne ba MPs omuli Honorable Sewungu,
omuli Honorable Kirumira ng'era oyo imamu wa palamenti ansabe bayimirire Gwenyanjula yatuula. Mukama wange mulimu Honorable Mulima Mayoni ow'omukono, mulimu Honorable Abubakari Kawalya. Nga tuvuddeko ye omukyala Spice Diana munnange naye yasoboddeyo kubanga akontributingako kubanga asonda ssente ezigenda okubanga ziyambako kampeni eno gye tugendamu mu kalulu ka 2026 awaddeyo akakadde kamu yadde nga tabaddewo naye asindisa omuntu. Sente zivudde wa Ajala Namukwaya abangi gwe bamanyinga Spice Diana. Antumye taliwo mu ggwanga oba tasobodde kubaawo naye puroguramu yali nti yali alina okwetuukira. Naye olw'obuvunaanyizibwa alina emirimu emitongole gye yagenzeeko e China tasobodde kubaawo n'asalawo antikka ettoffaali lino n'aŋŋamba nti adduukiridde omulanga guno ogw'okusonda akasente. So ampadde akakadde ka ssente Spice Diana n'aŋŋamba nkaleete kayambeko oba kakole ku puroguramu eno ng'adduukirira omulanga ogw'omukulembeze gwe yakuba ng'ayita bannayuganda ffenna okuvaayo. Egambye ensala omugambo naye ne certificate yiyo giraba bagimuwadde. So webityo webitambula. Ate yiye mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior yeeyongedde okuba ng'alumya abantu. Agambye nti munnange mbu ne maama alitwala Rebecca Kadaga yakubiddeko ku maama w'essimu era n'amukakasa nti munnange tofaayo omwana teri kigenda kumubaako. Ne tugamba banaavumanga abantu nga balina be beesize biibino. Nebaza nnyo maama Kadaga Ssenga gwe kanfukamire maama. Maama Kadaga nfukamidde nkwebaza. Wakubidde ne maama wange ku ssimu maama n'oyongera okutugumya. Maama Kadaga wakubidde ne maama wange essimu nogate wali kigenda kutuuka ku Junior talina musango talina kye yayogera kibi. So maama Kadaga nkwebaza Ssenga weebale kuyingira mu nsonga singa tuvuddeyo era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo kaneyongere nkutwaleko olabe ebibadde mu kucelebratinga amatiikira ga 32 aga Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri ng'ali ku Namulondo.
People power. Thank you so much. Come on, it's an office.
abamawulire temunyingira bantu mawulire gakomye asase bano bali kyokugamba tereddekaawo otegerewo etundibawagawembe simanyi olaba buli omu engeri gyanoonyamu amasannyalaze kasa pulezidenti ayingiddewo bw'ati tulabye abo abeesika buli omu ayagala mubeere kumpi okitegeera ekintu ekyo naye nga kijja kuggwa mulindeko kijja kuggwa mpolampola webale kubanga wekomidde ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bisigadde nkomawo nabyo tovaawo